Segirinya Muhammadi Segirinya olwaleero nga lwagenza okulayira Segirinya waabwe bagenda situla ekintu kya paalamenti bwe bati Segirinya waabwe ayitewo endowooza amaanyi gagenda okukozesa abasirikale abamugobanga ani Segirinya olina nekyoyogerako Segirinya omumanyi oba bakunyumiza ba MP babawa abasirikale ababakuuma osaaga Segirinya yawonye gwe kyokumanya bwebanga nnaku yagirekedde Kidandala mpulira Sulaiman Kidandala wabambi kati banze ndi ttiimu naye ndi ttiimu Segirinya twawukane mbere Kidandala bannange ndowooza ebya Segirinya mubirabye musajja kati saawa zino asobola okutambula newankwadde tekyemanyi n'ogwo omuggo siwekakasa bulungi oba ddala kituufu asaanidde okugutambulirako ogwo omuggo gundi kyekinga Segirinya olabe gwatola ne palaso yagira omuggo era n'atambulira ku migga ate nadduka neyeekweka emabega awo wenyini ku mbozi ya palaso gy'oleese yene bane ate palaso naye bannanga atuzannya obuzannyo simanyi ndi waneno abasajja bankuba simanyi bankuba oli mugundi oli mukufa nga weerikodinga ka vidiyo omusajja bamukuba bate palaso naye atuzannya obuzannyo gwosobola otya nga oli mukufa bali mukugoba mbu olikodinga gwe basebo bagenda kugira naye awo wenyini nyini ku palaso wenyini wengenda natera okutandikira nga wenjogerera ali mu kusoberera bintu bya Shasha Brighton omukyala yakanova mama nyabo ali mu kusooba osimanyi bannange oba Habat Shonga bw'anabiwulira oba Shonga ye waali simanyi naye Shonga waliwo omuwala gwe nalabyeko simanyi bamuyita Sheila right now gwali mu kugezaako okudeetinga mudeetinga oba manager we n'okudeetinga nawe kati sawa zino manager era yabeeranga omuntu agali mu kutambula ku social media ebintu mubyonoonye ate tubyonoonye naye ng'ate ye palaso ono bannange simanyi industry nendoza agenda kugimalawo bumazi kubanga ye ate simanyi oba ayina kimuli eri ye buli gwakwatako kasaaba ng'akusiimye obeera oyina okugondera nze mpuye tosemberera akapalaso muganda wange wanjogerera mwana mnezi palaso ng'ali mu kudeetinga mwana muwala Shasha Brighton atukirinamu obuzibu oli yakanuba yakavaamu olubuto olw'abalongo bonookera ku makya n'ofiirwa omusajja bw'omala okufiirwa omusajja omusajja takyadda kati tukitwale nti Shonga yakolaki mu mutima mulungi omukazi yakavaamu olubuto lw'abalongo wakimanyi nti wano oba oli mukaba ng'akwagala ali wali kati kitegeeza Shonga yali afuutulani Shasha Brighton naye nga yakola ki alinza ali ku mulyango akayimba kakenzo kamanyi onsuza ku mulyango kamogolo naye nga wenjogerera sawa zino bali mu laavu bwekitundu bagezaako okukikwasaganya mu magezi katulabe naye ate palaso tulabyeko emabegaka wabadde yakazaala omwana ne Miss w'e Rwanda nga bali mu kukikwasaganya ku mikolo yonna okuzaala omwana bimukwatirako wa Shasha Brighton bali baana baawe anedda omukazi w'omanya nti bbaawe omusajja ali mu kudeetinga alina omukazi ate nga baakazaala omwana naawe kenyini era omwana tanaba nakuweza myezi mukaaga giweze emyezi omukaaga ate kati emyezi omukaaga tujagaza ki siganti yagenze muleba otyamu ate ne palaso naye yandibadde agira omukazi yakavamu olubuto lw'abalongo baakaawukana mpozi nga Shasha Brighton teyali deep in love ne Shonga naye wobanga omutima gwo gwamenyeka tosobola kwanguwa kudeetinga kati kakubula ebintu bya Shonga ye musajja ayagala okuzanyira ku baana b'abandi ye musajja akyasinza obusumbuyi okitegeera nawulyako ku story ya Shasha Brighton ng'agamba Shonga yamulimba nako ng'akyanyumya ne mukyala we ye Albert Shonga ng'akyanyumya ne mukyala we kitegeeza Shonga alinga oli omusajja gwe baabatiza erinnya Lwasa yayongera n'agamba oyo naye bannanga azanyidde ku baana b'abaana tannava nakubuko n'agamba nti kalinze mundaba ono bw'ankyankalanyanga naye waali kale kweganza entondo zennyina kwegamba abeerawo koono n'emperekeze waneeno endala naye nga byebyo ebifaananyi byolengera ku sikulini nga wenjogerera kati ekintu bali mu kukikwasaganya ali mukuba agezaako okubba ebyokulya bya Shonga kuba ebyokulya bya Shonga tebifulugwa
ebyokulya si bibyo ebyasho nga byali mukugezaako nekubamanya abasajja abo bamanyiira batya bwakusuulawo abamanyi ogenda kudiba nnyo ate nga mwana mulenzi Palaso y'omu ku baawangula empaka za Zina Award y'omu ku bayimbi abasinga bwe tulinawo kati ndowooza agezaako okukozesa advantage eyo ayina akanyama bane bwomutunulya ate obunyama bukola ki obunyama bukola ki omusajja otambula naye Palaso bw'otambula naye ensonga ogimaze munnange bye bifaananyi byolengera ku sukuni bya mwana mulenzi Palaso wamu ne Shasha Brighton nga bagezaako okukikwasaganya mu magezi katulabe nate era gye binaggwera Medi Moa yaviiriddeyo n'agamba omukyala mbuze sagala kunsiriwalirako gwe wankubira essimu n'ongamba Momo 19 gwe mwennyini n'ongamba nti mpostinga ebifaananyi byo kulira ne tumubuuza owange mwemayine ng'ejje mwekwasaganyamu ne Momo 19 n'agamba tewali tuli bafulendi kakati taata Medi Mo tusaasire weekuŋŋaanye ate yeekuŋŋaanya atya Momo si yakitandika atusonyiwe atuyambe oba balina bye banyumiza tabitugamba omukazi sitwago zaali muzimala kakati Momo 19 yakutowa Momo bo obwa 19 kirabika yabadde ayina akantu kagezaako okupanga ate ono kaataategedde omanyi abakazi bwe tuba tugira tuba twagala nnyo okulaga nti nina gwe nafuna ate tuba twagala okulaga nti ate nze gwe nafuna akusingako kati yabadde ayagala kugezaako okulumya Dax Kateero kamala okugamba kino ekintu okimanya abantu babonaabona n'okukola amannya gaabwe naye nga waliyo ani yakoze erinnya kakati oyo ye Medi Mo ayagala ogamba Medi Mo ayagala kola linnya ku Momo kintu kyangu nnyo ayagala likolera ku Momo ate kati owakanye omuntu bw'ofubutuka eri waba yagambye posinga ebifaananyi sigalayo ng'osirise ekikugyayo kyekyali anti yamuvumye yavumye Medi Mo yagambye nti omusajja oyo aneesibako ekisajja ekyo kineesibako takimanyi biki waliwo obusungu obungi ne Medi Mo n'avayo Medi Mo kyamuggyeyo kutereeza linnya lye Dalirinnya abadde alina liri wani abadde amumanyi bwe kibanga ekintu kino Momo yabadde ayagala kibeere in secret yandibadde oyo omusajja tamwogerako anti yamwogeddeko lwansonga nammwe mwamubadde bubi batya nga Momo kakati ate ono omusajja Medi Mo mubadde mumusuubira okuddamu anti wandibadde tomuvuma wobanga yegwe Momo mulimu era ekintu kyolaba nga yo layini gy'olina ze mpagira Medi Mo olina okuvayo n'otereeza erinnya lyo baleme gamba nti gwe yasigudde Momo 19 erya Medi Mo likoleka mbakulisaayo nnyo nate era ewa Dax Kateero wamu ne Momo ne Medi Mo ne bannyazaala nate era abavuddeyo ku nsonga eyo kubanga bagyogerako ne bamulamu abo nabo bannange beewummuzeeko kamera bagyesonyiwe kuba si kirungi kubanga olabikalabika mu kamera naye nga tuvuddeko nate era eruddeyo twavuddeko eruddeyo nate era ne twolekera wali eri Emmengo ewa Pastor Kayiwa Professor Kayiwa we yabadde nga nate era baddamu okuzza obuto omukwano gwabwe nga baguza bujja ne mukyala we Dokita ewabadde abasumba bano ab'amaanyi ennyo kwegamba ngambe abasusse ku bannaabwe abalidde mu bannaabwe akendo mwemu abadde Pastor Bugembe ow'Enansana Headboy w'Enansana mwemu abadde ne Pastor Bujingo bwe muyita Sheikh wamu ne Susan Makula wabaddeyo ne Dr. T ne Sekyewo omuwanvu naye yabadde ayinza obutabiirayo kapo newankubadde kale kooti yayimiriza okugira divorce yaabwe negigaana naye baabaddeyo olina ekigambo kyogedde nendowooza omuntu kigambo ki kiddemu kyososola nkankyesonyiwe nange bagenda kuntwala ku divorce naye nga munnange omusumba ono Professor Kayiwa bw'atyo bwe yavuddeyo n'asabira abasumba bano eno yatuwaddeko ku interview Sekyewa yabadde ze zimu ku mperekeza ezabaddeko Sekyewa Dr. T kale Sekyewa yabadde ki yabadde mperekeze ebyo bigambo bya kinnyo Sekyewa mufumbo oba omwagaza atwagala mukubamaana adda si kibi kuba omukolo gwo gusaanako bantu bafumbo kati obanga toli mufumbo basima ki kyoboononya ku mukolo gw'abanno muyimiriamu oyinza okugamba mutabani wangi naye nga bannange Professor Kayiwa alina ebigambo byeyakuutidde abasumba bano wamu ne Pastor Bujingo oyo twamubuuzizzaako gundi Professor Kayiwa agenda kuba nga atuwa ebigambo byeyabuuliridde abasumba bano ng'atubuulira ne ku mukwano gwa Bujingo ye yagoogeddeko ki producer wange kantereyoko interview yayogedde ku mupya omukwano omukadde gwe ŋŋamba